Mbaniriza abalungi abali ku Bukeerere TV eno programu emikolo n'embaga ekutuusibwako buli lwa Saturday ne Sunday essaawa ziba 12 zennyini nange omuweereza wo Josephine Namakula nabagamba nti wiikendi twagigadde nti buli wiikendi era Saturday tumutandise 2025 gwe wenna omugole olina emikolo gy'ebiri kwanjula embaga tuba tugenda kulaga Saturday tukulage ne ku Sunday ng'omukolo gwa leero gwe tukuleetedde era ejjo twakulaze okwanjula kwabwe okwabadde okulungi ennyo ku mulundi guno eno indeese embaga yaabwe omwami n'omukyala bamulangira era nga wenjogerera omukyala Nansubuga Prosi yagatiddwako erinnya ly'omwami we Mulangira Ndawula Vincent omukolo guno eno gwa mbaga baagattibwa wali eri ku St Joseph Nansana gye basobola okubira ebirayiro ebibafuula omwami n'omukyala bamulangira Ndawula Vincent wabula agasidde kutwala mu mukolo kansooka nzikirize nkutegeeze omukyala abali ku kwambala kwange ate nga bateekamu ensimbi wano mu puroguramu y'emikolo n'embaga ba Maria's Bridal kyekyokuddibwamu kyo erigga omukyala yenna ayagala okwambala obulungi onyume oyambala egomesi ennungi dress ennungi changing dresses dduka buddusi mukwano yambazibwa brand ennene eya Maria Bridals bakuleetedde engoye mukwano zikyaliwo eza 2025 new year n'ebintu ebipya kwegamba buli kimu yayagadde ateekemu branding nga mpya zokka engeri gye tuli mu mwaka omupya era nga abagole ba January mwe mwewangulidde empanga gwegende wa Maria's Bridal buli kimu kigenda kutambulira bulungi nnyo. Omukolo gwe tulese olunaku olwaleero gwa Mulangira omwami Mulangira Ndawula Vincent ng'asazeewo okuba mukyala we empeta era ng'omukyala ono ye Nansubuga Prosi eyagattiddwako amannya g'omwami we gonna kubanga omwami yafumbiddwa Mulangira. Bannange njagala okujjukiza nti olunaku olw'ejjo it was Saturday era nga be bagole baffe ab'enjawulo be tutandise nabo omwaka gwaffe omupya. Abagole bano eno olunaku olw'ejjo yabadde okwanjula kwabwe. Okwanjula kuno kwabadde kulungi nnyo ntegeeza gwe omulabi atabaddewo ng'okulaba. Omugole baamukwasa emmotoka empya Noah namba Bichu. Kati ku mulundi guno tukuleetedde embaga yaabwe. Embaga nnungi, embaga y'amaanyi baagiwa obudde. Mukwano gwange abagole kamba kutwalire mu ddiko olabe entimba we yalabika. Bakozesa mega tent ennene ddala. Timba yaabwe yali nnungi nnyo era nga batambulira nnyo ku black and white kala zokka bbiri. Bati omutimbi ono yateekamu obwongo okusobola okumakinga colors n'ebbiri okunyuma. Bakozesa glass table ne batabikamu ne round tables ne baziteekako ebitambala bya black. Glass tables ne bateekako sugar plates ne bateekako stand flowers. Bakozesa obutebe obwa X chairs obwavayo obulungi ennyo nga nabwo bwali mu kkala ya white. Bridal area yali erabikidde ddala bulungi nnyo era nga bagiteekako ebimuli ebyali mu kkala ya white and black ne ka green akatono akaali kayitamu.
terrace omugiyite ceiling yali nnene ddala kumpi ng'eri mu makkati ga tent eyali esitudde abantu nga 100. Terrace eno yali very unique. Teyalimu chandeliers nnyingi, temwalimu lights nnyingi, wabula baakozesa only white flowing flowers ne small crystals ne zivaayo bulungi nnyo ddala. Omanyi okusalawo okukubirwa embaga n'omwami okusalawo kulonda mu bangi obeere mukyala wa mpeta tekiba kyangu. Abagole be tukuleetedde olunaku olwaleero baakamala emyaka 19 nga bali bonna mu bufumbo era nga balina abaana baabwe 6. Omwami yayambala essuuti eri unique ne next man we bayambala cream and white suit ng'erabikidde ddala bulungi nnyo. Bamaids bali mu long sleeved fitting dresses zaabwe nga kuliko ne slits ezasobola okuvaayo bulungi ennyo. Ate nga bagroommen balabikira ddala bulungi mu navy suits zaabwe and white nabo ne basobola okumaashinga obulungi. Essaawa eno sooka onzikirize nkutwale mu church olaba abagole baffe abalungi nga bakuba ebirayiro. Mu bulungi, mu bulungi, mu bulungi, mu bulungi,
ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu. Amiina. Munnange ndabula Vincent kufuna gwe leero mwana wange tulaganya okwagala n'okunjawulamu mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulaganya okussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Amiina. Nasuula olw'okusa nga muteekoteeko egere ekwagala era njakunywererako okutuusa okufa. Munnange gwe ndabula Vincent nkunaanira embeteeri ntegeere nti nkwagala era njakunywerako okutuusa okufa. Kwati nerya mwana nerya mulutuge. ababiri omubiri gumu kulinnya erya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutukuvu. Tugende tumuvuge, tugenda ku mbaga, tugenda ku mbaga y'obugole. olwamala okuba nga bafuna ebirayiro bayolekera Buterevu wali eri ku Dance Barena e Bulenga gye baali bategekedde abantu baabwe reception gye yali. Abantu baali bangi nnyo ate baalya baanywa.
ba maids ne ba groommaid ekintu bakiteeka ku level ate era n'abagole kaseera kaabwe saagala kwogerera nnyo omukolo guno kubanga gujjudde ensimbi gujjudde vibe nsaba ogwerabireko gwali busufu nnyo nyumirwa oli ku Bukedde TV Mikolo Nambaga. Kama exotic ushers abaana abali mu red uniforms maroon baavaayo bulungi ate era basobola okumakingisa omukolo guno kubanga guli very organized nga buli kyetaagisa balina okukimakinga okuba nga kivaayo nga wekirina okubeera. Abagole baffe bayingira mu vibe baali basanyufu. Abakyala bwe tubawasa ebyo baagala security kakasa nti buli kimu okimala gwozambewe buli kimu okikola ki si byakufumbirwa musajja muba ekiro mwebaza essaawa 9 ogw'ekiro ne muwulira ekikuba ebweru n'agamba mukyala genda olaba obaabo babbi kati omukyala sooka omwehaga nga nnene deddeeryaddeerya abafa baffe toyanguwa kuvaamu kati bye mulimu Katonda abimanyi otulote tumutwala so kati ngenda bawayo esekendi bbiri DJ teeka mu 0 sekendi bbiri tugeyo abagole nzikuwadde ziri bbiri tandise okubala tubageye emwengoma kumbaga akukundewo bazadde bo nga balaba yakakasa tweyanza mulangira tumukubire engalo ez'amaanyi mulangira nsaba bawuubire ku bali eno bawuubireko n'abali
abali eno bawuubireko. Kakati ebisigadde mbaga yo oba otuula oba totuula kusalawo kuli gy'oli. Naava omugole yasalawo n'aganza nnyo okuyimirira embaga yange mpaka ng'ewedde. Oluvannyuma lw'abagole baffe okuyingira reception we batyo baagabula abantu emmere ne balya ekijjulo kyabwe ekisookedde ddala. Oluvannyuma lw'abagole okusaavinga emmere, ebyokulya n'ebyokunywa, baagenda ne bakyusa omulundi gwabwe ogwokubiri era ng'omukyalo ono yakomawo anyumidde ddala mu long sleeved fitting dress ye eyalabikira ddala obulungi ennyo. Omwami ye teyakyusa, yajjako obujja kooti bati ng'alabikidde ddala bulungi. Kusaba maids nga nabo balabise bulungi mu changing dresses zaabwe ne ba groommen. Olwo n'ondabira vibe omulundi ogwokubiri bannange. Kapa eno baakamala emyaka 19 nga bali bonna, wabula buli olunaku olukya omukwano gwabwe gweyongera kubanga ate gweyongerako. Olengera okwe byekola. Sikali. Metro yao gateko metro. Geta got tufune photo. Best man yao gateko. Bwatyo ne tubalika mu bbanga ne tubala nti 10, 8, 6, 4, 2, 0. Bwatyo n'atwala aliisa omwami
n'atwala aliisa omwami n'atwala aliisa omwami ogirabye ogirabye nagwe eri ku UPR gwe lengera oluuso lengera oluayi lengera oluganda bwatyo mulangira nakkirira abaaliwo bakuba enduulu ne bamukubi ongezeeko omulangira jakamala omulangira kamaleemu akatutte musajja nga waguze emmere yo gyerire gwewo otyo wiyagenze otyo kati teeka mu ziro teekawo ansa nti omukyala omulungi ng'agaalira mu sayirensa banaye oliisa mukyalawo ne bayita erosi nti kyekyo omukyala kasaata agaaya agaakamyiwo newulira agaaya neamuliisizza tabiwulira bwamaaso teeka ku screen mulangira mukube ku mugongo kali kasoose okulya kakirire kale nywesa omwana wa bendi tukope nokisa omukyala omulungi nga bamunywesa biba bitya teeka mu ziro Sande bange mwebale nnyo okuntuza mwebale nnyo okundabirira okusobola okutuuka wano wendi simaanyi gange omugaali g'amaanyi gange bazadde bange mwenna beebaza bakojja basinga mwenna beebaza mwebale nnyo mwebalire ddala nayizizaako bazadde baffe abanzalira omukyala bannange bazadde baffe beebaza nnyo okunzalira omukyala nemukuza mu mpisa ennungi omukyala omwetowaze omukakkamu bannange mbeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala ab'emikwano nebaza mikwano gyange mwenna abazze wano abampeereddewo buli kimu bintu bingi nnyo bye munkoledde bannange sisobola kubimalayo naye mwebale nnyo nsaba Mukama Katonda buli omu yaba amuddizaawo sina maanyi mwenna gayinza mwebaza kusinga okuleka Mukama Katonda wankuumire buli omu abeere bulungi. Okusooka kwabye nno neebaza Katonda kuba Katonda abaddewo nnyo mu bulamu bwange era kino kyendi olwaleero abadde Mukama Katonda. Nenzaako okwebaza abazadde abanzaalira omwami. Mwebale nnyo mwebalire ddala kunzaalira mwami. Omwami alina okwagala, omwami omulungi, omwami omugabi. Nenzaako balamu bange bannange mwebale kunjagala, mwebale nnyo. Sigenda kulondamu oba ono oba oli naye mwenna mwebale nnyo mwebale. Nenzaako famire yange bannange mwebale taata basenga baganda bange bakulu bange bawalo bange ne batabani bange mwebale nnyo ddala nsiimye. Mr. Mulangira tusanyusa okulaba omulundi ogwokubiri kale nnyabo mwebale kwasaganya kintu kino ekintu munnaye Mukama ansaasidde
nakiteekateeka bulungi era kitambudde bulungi. Ndabira ddala nga nange nnyina essanyu lingi. Kye nakoze nakikoze nkyagala eri mukyala wange nga nnyina omukolera omukolo guno ng'ate era nkijja ku ntobo ya mutima gwange okusinziira bwe ntambudde naye. Era sipiiki gye mbadde muvumu nnyo kubanga mbadde musanyufu nnyo ku ekyo kye nkoze ennyabo. Biki ebisinza okubakuuma mu bufumbo? Ebisinza tukuuma mu bufumbo ne mukyala wange oyo. Mukyala mugumiikiriza ate nange era ndi mukwata mpola. Ate si ye mukyala agendera ku bigambo nti oba ayina emikwano emitabuze gyogera olugambo lutagwa olwo ekibaawo era mbuuza ne tuteeseganya ng'era bw'omanyi amaka bwe gatambula. Naye nga mukyala wange siina nnyo kye nnyinza mwogerako kubanga mukyala mugumiikiriza. Wanjula wamutonedde emmotoka ekyasinza okuba ey'ebbeeyi. Ekyo kyabadde kimugwanira kubanga yabikolerera. Ate era mu bugumiikiriza bw'alina mwe biva kubanga nze omuntu atagumiikiriza gye ndi ekyamazima kizibu okutuuka ku kyalowooza. Naye bw'aba omugumiikiriza sisobola butamuwa kubeera namuwadde emmotoka ngeri gye ndi musajja musuubuzi wa ttaka ne muwayo ekyapa ky'ettaka ate byonna bye namuwadde nga biri mu mannya ge. Nze kinsanyusizza olunaku lwange luno wembeeredde mu kyaki nga batwambaza empeta, tweyambaza empeta zaffe ezo nga tukuba ebirayiro mu kyaki. Ekyamazima nange ndabye nti ekitiibwa kyensanze mu kyaki okuva gye nvudde mu bifaananyi kinsanyusizza nnyo. Ate era n'olunaku luntambulidde bulungi, mbadde musanyufu okuva ku makya. Obubaka obusembayo eri Bukedde TV. Obubaka obusembayo eri Bukedde TV, nze nganze Bukedde TV, nze nganze omulangira ebbanga lyonna. Nze ne bwe mbeera ndi wange waka mbeera ku Bukedde TV kubanga Bukedde TV ekyamazima yasaasaana eggwanga lyonna, era abantu ennamba abasinga saagala kulimba bonna baagala kulaba Bukedde TV kubanga erina saaviisi nnungi nnyo eri abantu n'emikolo gyonna egisinga. Era omuntu bw'atayita ku Bukedde TV ng'ayinamu enteekateeka ennungi, olumu bonna baalyagadde naye olumu nsimbi ze zitulemesa. Naye nga ffenna twagala, teri atayagala Bukedde. Ndyoke. Mukyala mulangira muwa. Omubwati. Tatadde bwamu. Sako giranga abantu. Omuwangudde. Mumaze. Okitegeera. Owulidde otya akaseera ako? Mpulidde bulungi. Ebbanga lyonna madde nsabidde ekintu kino okumala ebbanga naye nga Mukama takola ki. Okumala ebbanga lya myaka emeka? 19 of course gye mmaze mu bufumbo. Naye Mukama leero azzeemu ki essaala zange. Naye bannange bukodyo ki bw'okozesezza ottuuka wano abakazi nga bakiyayaanira? Saala mavivi nakugonderaani mwami. Mwakola okwanjula ku Lwokuna Saturday y'embaga, mukitegekedde ebbanga ki ate emikolo nga gy'amaanyi? Omukulu yeetegese kubanga abadde nga ngumya nti linda mmalirize kino nja bikola mpaka nazo yamaliriza ebyo ebyakola ki n'amala n'abituukiriza ebyo. Kyekisiza okunyumira ku lunaku lw'embaga? Olunaku lwange olw'embaga bannange nga bingi, omutimbi nina aba Bukedde nzaani nga nange ndi ku mpewo kinene nnyo. Neebaza Mukama enkuba tetonnye, obudde bubadde bulungi. Ngambye ogenda Dubai, hane muno mugitwala eyo. Omukyala yasinza otonebwa ekirabo eky'emmotoka nuwa UQ 335. ovuga kanamba Okitegedde. Mpa obugambo bw'omukwano bw'ogamba omwami wange muwa obugambo buno
tinja kumwagala mwagale paka kuwulira bubi. Payo obukodyo bubiri bwokka obusobodde okukuuma myaka 19 gy'omaze. Mbuwulize nze ndi muwulize Ogonda. ŋŋonda awetaagisa nkalubamu naye nga nkola ki ŋŋonda. Oluvannyuma omukyala yaddeyo n'akyusa mu short dress yalabikira ddala obulungi ennyo. Awo nno naggulawo amazina mu butongole abantu ne beedigidira. Abalangira mwebale kuba na kitone kyakwagala, mwebale kwagala mwana wange, naye ate mu byonna nga n'omwana wange ayagalikako. Naye ayagalikako nzizaako okwebaza omwana wange kennyini n'ansubuga namusi. Webale kuba na kwagala, webale kuba na kisa. Omwana oyo gwe mulaba akamwenyumwenyu ako tekakomaawo otyo, wabula buli omu amulaga essanyu, amulaga essanyu, essanyu lya mu musaayi. Mutabani wange Ndawula Vincent ne muwala wange Nansubuga. Bannange naddala Vincent, nkwebaza okulengera ekkubo kitaawo ne nnyoko bwe bayita, kuba nabo baakolanga ggwe kino ky'ova okukola era nga tekiwakoze. Kale n'olwekyo kwebaza nnyo, webale. Ekintu ekyo si kyangu, ffenna abantu tukyagala naye ekizibu, naye era tuba kyakwewaayo. Omuntu n'omulabanya nti yeewaddeyo. Webale nnyo, webalire ddala. Bazzukulu baffe Bandawula, Ssaabalangira atubye okubalaba n'abayozaayoza tuwa ku kkula lino. Era musanyufu nnyo, wadde nga tali wano kusooka yabiraba, musanyufu nnyo nnyonnyini ddala. Abaagaliza okufumba obulungi obujjudde emirembe ate nga bujjudde n'obugagga. Okubeera ekyokulabirako gye tuli mu byonna nga bazatambuza obulamu tubakuna ku lwaleero mugwe ngale z'amaanyi. Webale ddala okutuweesa ekitiibwa nga ffe mikwano gyo abatambudde naawe ebbanga.
mwebale ddala musuku wange Joko ku lw'olulyo olulangira mu linnya lya Ssaabalangira njagala okubakwasa ekirabo kino ekivudde mu ffe abalangira n'abambejja bwe munaakirabangako omukwano mwongera mu jjiya bwe beebadde ennamba emu muomo bbiri muomo meka paka mu 7 muzaana omulangira abanga ayina emusumbiremu katono olaba taliwo bulungi ng'omutunuza ku kifaananyi kino takasana tasigala kyekimu Saabasajja Kabaka tubagaliza ekisinga mu programu y'emikolo n'embaga mwebale kutwesiganga Bukedde TV. Bukedde TV ye yali ku bifaananyi ebyo bannange bye mulaba. So oba oyagala Bukedde TV ekwate video coverage yonna ate tukulage ne ku TV kyanguyira ddala. So mutwesige tukole ekintu nga kirungi buli kimu kibeera bulungi kama exotic ushers. Ffe twali ku mukolo ogw'okwanjula ne ku gw'embaga ffe tubaddeko. W'oba onoonya ba ushers abalungi tosobola twerabira. Ye kampani ennene ekyasinze mu usharinga ku mikolo. Abaana bategeera kye bakola ate nga balina services ennungi ddala. Njagala okutegeeza nti gwe wenna ali ku Bukedde TV olina omukolo gwo gwaggwadda wandiyagadde tugulage enseefe tukube omukolo gwo tugukuba abantu mu maaso tuyingidde 2025 leka oshininge ng'oli ku Bukedde TV omukolo we guba gwaggwadda guleete ensi etegeere ti mukwano watwalibwa dda. Bannange Maria's Bridal kyekyokuddibwamu kyo eri omukyala yenna ayagala okwambala onyuma olabike bulungi saagala oyonoone lunaku lwo lwambaga oba lwakwanjula oba lwakukyala ng'oyambadde engoye ez'ogenda okwejjusa obulamu bwo bwonna. Yambazibwa brandi ennene ng'omutima gwo guli comfort ng'oyambaziddwa engoye ennungi engoye empya engoye eziriko Maria's Bridal Company ekyasinza okwambaza abagole ne banyuma ate buli w'omugambe namujje mu programu y'emikolo n'embaga agenda kusalirako ate ng'oyambaziddwa brand ennene eya Maria's Bridal. Josephine Namakulu ow'Olugave banange mwebale kunjagala munjagadde ate era mukyanjagala buli wentuuka ku mikolo bakubuuliza wono y'ow'Olugave Namakulu ow'Olugave nange mbagala nnyo. Tuddemu Saturday jja mbadde ne Nico mu control room ate era ku camera mbadde ne Maato yakikuttemu yakikwasaganyiza mwiraba.